Mu part 1 y'eno video nayogedde ku Dyson Spheres n'ebika bya civilization ne kugamba ffe tuli ku kya type 0 ne kugamba tulina okubaako ebintu bye tukola okulinnya okutuuka ku kika kya type 1 ne kugamba tulina okukwata omusana gwaffe tuguzimbeko mega structure gusinga obunene kati yo nga ojja giyita Dyson Sphere tusobole nga tusobola okufusinga buli energy omusana gwe gukoze tubone nga tugikozesa nga tefuuse lost ne kugamba ekika kya civilization ekiri ku type 2 kiba n'obusobozi okwebuzaawo kubanga kisobola okukwata system yaakyo ekigibuzaawo nga kigizimbyeko Dyson Spheres lwakuba naffe tukulaakulengera tuba tukyasobola katugira kati gamba nga kwa radio signal gye nayogeddeko mu part 1 y'eno video eyavudde 90 light years okuva wano wetuli erina okuba nga yavudde ku munyenye omagidwa nga HD2 516 ngera yasimikiddwa alien races zigiriko gamba nga zo ziri advanced nga ziri ku type 2 civilization ngera ziri mu tuwoni nga tiziyinza okuba zigenda kujja zitukyayireko akaseera konna ngera kino kirina okuba nga kikweraliikiriza kubanga zirimu advanced zino aliens kubanga zo ziba n'obusobozi bwe ziba zituuse ku type 2 civilization obanga zikwata buli planet eri mu solar system mwe ziba ziri ne zigikola ne zigifuse ne zigijjamu energy ne gigirekawo ng'ebaluse nga tekyasobola kusupportinga life nga zirina n'obusobozi obuzimba thermonuclear reactors ne ziobservinga hydrogen okuva mu atmosphere mwe ziba zize zina n'obusobozi okumininga minerals okuva mu asteroids ne meteoroids eziba ziyise ku planets kosana okuba nga zirina obusobozi obutereforminga planet giba zizzeeko nezigifuula eyaabwe niba nga zisobola supportinga bulamu bwabwe bokka nga zo aliens ne ziba nga tezeraliikiridde extension yonna eyinza tuukawo ng'evudde ku meteoroids ne asteroids kuba ziba zaafuna dde ewaka ewalawo zisetolins kati era bwe kiba kityo kisobosa ziba zisobola n'okuba nga zisobola okutambula mu solar system ne zigenda oba mu universe yonna we zaagala ne kati olina okuba nga webuuza ekyo kino kisoboka lwaki tukyayirangako well okusinziira nti zo ziri ku type 2 civilization kyaka naffe zitulina tumale okukolakola tutukenga ku type 2 tubeere nga weziba zize ne zitukyayira ffenna tubeera advanced in technology nga tusobola okukolera ewamu tudevelopinga technology waffe ffenna ensi webe musobodde okukulaakulana ne tukaa ku civilization ya type 2 eba tekyali mu bioform ani kati eba efuuse cyborg kino kyentegeeza eba erina parts ezimu nga za robotics ng'endala zo ziri biological ng'era kino kiba kigifuula okuba ng'esobola okukola ebintu abantu bye balootako naye kati singa wabaddeyo ensi ng'ekulaakulanye ng'etuuse ku type 2 civilization eba eri waggulu nnyo kuba kati eba efunye obusobozi obusukka bw'okukozesa star system gy'erina mu galaxy yayo anti kati eba yeetaaga amaanyi mangi oba energy nga that means yeetaaga kuliyayinga ku star system yayo yokka eba erina okugenda mu galaxy mweri esobole okuliyayinga oba ewinge up stars endala esobole ozizigyamu energy ng'era kitegeeza civilization ebeekolakulanye netukawa eba terina buzibu bwonna mu kugeneratinga energy kati gamba singa ffe abantu batusobodde netufuna buno obusobozi ne tuzimba Dyson Spheres tetuuka ku civilization ya type 2 tubeera ne star system oba stars eziwera ddala 100 billions nga tubasobola zihuking up netufuna energy gwe twetaaga kati civilization ebetuse ku type 2 oba tuwetaaga nakubuusabuusa kikyesobola kukola eba erina okuba nga yefuga galaxy ne universe mweri kubanga eba n'obusobozi obukwata nemaginga star systems oba ngamba galaxies nezitambuza nezimaginga nesobola okukolamu emunyenye zisobole okuba nga zivaamu energy gyeyinza okukozesa ng'era osobola okuteebereza okubaawo kweno civilization ng'otunula mu bbanga ng'olaba emunyenye zitandise obbula anti ziba bazimbyeko Dyson Spheres eziba nga tezikyalabika naye oba okozeseza abo telescope osobola olaba infrared light ebeezivaako tuyinza n'okuba wano wetogerera nga waliwo civilization yatokadda ku type 3 kubanga okutogerera kati bannasayansi baazudde edda galaxies endala bbiri nga zirina strange amount ya infrared light ng'era no infrared light efaanagana bwe tutera gisanga ku galaxies ezirina emunyenye empe ezigenda zitondebwako naye weba erimu enkyukakyuka ng'eno gye baalabye kiba kitegeeza Dyson Spheres baba bazimbyeko ng'era kino kiranga nti wayinza obbeerayo reded abantu oba civilization ezaakulaakulana edda nga ziri ku type 3 no tusingako ng'era ffe abantu tukyali wansi nnyo obadde kwa Alpha Sonron Tech teweerabira okufollowinga okusubscribinga n'okugenda ku Telegram channel onoonye Alpha Sonron Tech Exploring all you need to know in life.